Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Nina mukisenyiga neno video ngenda gikola. Era nkusaba gwandaba bambi nyamba ogitambuze. Omusajja gwe bayita Kyagulanyi Center mu Robert Bobi Wine. Wabanga ina statement zakola zegendereze nnyo. Kubanga ogezaako okwagala omukwotinga. Ogenda kumaliriza gwe eyefuula omugezi. Wallahi ng'ofuuse omusiru. Nsereko Muhammad yabadde ku mukutu ogumu ne bamuzannyira ebigambo Kyagulanyi bye yayogedde we yabadde hoyima ng'ayogerako n'abantu be hoyima ku nsonga y'amafuta. Nsereko n'akozesa ka clip ako okwagala okunafuya, okuvoola n'okuvuma Kyagulanyi. Naye njagala tuwulirize kivala kugamba nti Kyagulanyi wabanga akola statement beera ng'ozeegendereza nnyo because ogezaako ziwaako analysis n'okwagala okumulabisa ojja maliriza gweyerabisizza. Kati njagala owulirize ebigambo. Tugenda wulira kigambo ku kigambo. Tambuza video. Ndibadde Dubai ya Uganda. Eno bagita oil city. Na uwema bagita oil city na city zeno zonna bandibadde bazita oil city. But that is just a name. Erolinya lyoka. Look at the poverty. Tuyise eyo yonna mulabye enguudo zammwe bwe zifaanana. Mulabye amalwaliro gammwe bwe gafaanana. Mulabye amasomero gammwe bwe gafaanana. Bingi nnyo ebizibu bingi bye twandyogeddeko. Naye ebyo singa waliwo obukulembeze obulungi. Only the oil ali wano asobola okusolvinga ebizibu byonna. Tagamba our oil. Tagamba the oil of the people of Uganda. Tagamba the oil of the people of Unyoro. Agamba my oil. Njagala okubabulira mikwano gyange until nebo bandibadde nga bawa only 10%. Ezo zandibadde percentage ntono nnyo. Njagala akantu ako ka saving tugenda keetaaga mu maaso. Agambye ne we bandibadde. Okawulidde? Ne we bandibadde. Tugende mu maaso. For the people here. Nene 10% tebajibawa. Bagamba 1% ate nayo tebajibawa. Ate tebagenda kujibawa. Erango. Kati njagala owulirize submission ya Nsereko. Naye kalika ne wandibadde nga baba wa 10% njagala okatereke. Tugende mu maaso. Gamba nti message nafu. Kati kankubulire obutamanya kibinyo. Kibinyo omuntu okubanga tamanyi ate nga tamanyi nti tamanyi. One, the laws of Uganda say all minerals in Uganda belong to the people of Uganda. However, communities will get royalties. Kakati bw'owulira omuntu ng'ayogeza omutwe nga mu mutwe gwe mwe muva ekigambo 10%. Golowooza omutwe gw'oyo nga liida guba gukola. Guba gukola nga bwe yakirabawa. Tannaba kusoma ndagaano ya agreement eya oil. Kubanga olina production sharing agreement. Olaba obutasoma nti kintu kibinyo. Kapozi ngaawo. Kyovala nagambe kali ka point katereke newe bandibadde nga baba wa 10%. Kati ono Nsereko olw'okuba ayagala kunafuya era mu bantu abatekkaanya nnyo bigambo Kyagulanyi byayogedde. Kino bagamba akasajja kakubye Kyagulanyi. Kyagulanyi yagambye newe bandibadde nga baba wa 10%. Wabula teyagambe nti baba wa 10% because Kyagulanyi agreement ey'amafuta yagisoma. Era tasobola kera kumacha kukola submission ku kintu ky'amafuta engeri yali presidential candidate nga tayise bintu bino. Olaba nange simple fala. I took time and read through this agreement. Jeri ku mutimbagano basebo ne banyabo. This was the production share agreement between Uganda ne company ebbiri ze bawo okusima amafuta. Era according to the loyalties ono Nsereko zayogerako, Uganda efuna community ya Uganda efuna 1%, if not 0.something%, close to 1%. Naye Nsereko agezezzaako nnyo okwagala okunoonya Kyagulanyi.
Nsereko kyerabidde kiri bwe kiti. Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine bino byonna byayogera tatunuulira the current staff eyo agreement yajogeddeko fine naye si gyatunuulidde. Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine manifesto ya NUP bagamba after okulayira ebintu bingi byagenda okukyusa. Truth be told, eno agreement yakolebwa nga bannayuganda tebalina kye bamanyi era tewali munnayuganda abadda bannayuganda bangi abalaba vidiyo eno ababadde batakimanyi nti Museveni yasayininga agreement on behalf of Ugandans nezo company okubanga ba exploitinga amafuta ago. Ye yakwata bukwasi company nazigamba owaye ngoli wonoba n'ettaka lyo nofuna omugagga n'omugamba ettaka liryo zimbako byoyagala nzojja kumpayo ka percentage kyekyaliwo mu Uganda. Kyagulanyi ekya complaininga ko it is okay funa because Uganda teyina busobozi busobola kusima mafuta ganene. Yayina okufuna team abagasobola okugasiba ezo company nene. Naye ye kyagamba nti bannayuganda babenefitinga katono nti naka akatono kebalina obbawa 0.something% mu agreement nako tekabatuukako. Waliwo abantu mweno government gyayagala okujjako abakalya. Okategedde akantu ako ensogola kinagambe weegenderezanga nnyo nga Bobi Wine ayogera agenda kwogera ekigambo nga alina kyakigasseeko gw'owulira ekiti kyayogedde weerabidde kakigasseeko omalirize ng'ozze okwagala omulabisa omalirize nga weerabisizza wekka. Kyagulanyi agamba olumala okunnonda bino byonna tugenda bitunulamu. So many things are going to be changed. Juzi wano yali e Kasanda ng'agenza okuba campaign. Kasanda kyekimu ku district esinga ovaamu gold mu Uganda. Naye district ye Kasanda evaamu gold tewali yadde n'oluguudo lwa kolansi. Byebino ebintu Bobi Wine byayogerako Nsereko ye tajja bitegeera. Olw'okuba ye ayina ensonga ye, ayina obusungu bwe, ayina ekinugu kye, ayina ekiruyi kye, ayagala kubanga either afuna an altercation with Bobi Wine. Kyensuubira nti wallahi billahi tallahi tolikifuna. Because mweyo interview agambye wallahi singa batuwa debate. Bobi Wine has no time to debate with you Nsereko. Talina budde obwo. Ne ogamba nti Bobi Wine musiru. Njagala kuzzaako emabega gwe ssebo banya bandaba. Eggwanga lino wootunulira ba presidents abazze balifuga ng'osomye ebitabo. Mu ba presidents 10 abazze balifuga tewali president yali akoledde yali akoze economic growth ya Uganda ng'omusajja gwe bayita Field Marshal General Idi Amin Dada. Taliyo. Amin Dada teyasoma naye yali ku reality n'agamba nti yes wetukola kino kiti munna Uganda yalina kye bayita patriotism, yalina omwoyo gw'eggwanga. Ne bana abasajja bo ye Kyagulanyi agamba abasajja tebalina mwoyo gwa ggwanga because ongamba nti balina omwoyo gwa ggwanga. Ekifo nga Kasanda kyandibadde matiribona. Naye abasajja basima gold e Kasanda mu kimugunyu ey'Emubende wandibadde matiribona. Naye otuuka Emubende district namba ey'Emubende erimu eddwaliro limu erya Mubende Referral Hospital. Ne bw'otuuka ku ddwaliro ly'Emubende Referral Hospital ng'ogenze kujjanjabwa wallahi otuuka ku ddwaliro eddwaliro likwanguyiza gwe okufa olw'embeera eriyo. Naye nga district evaamu ebintu bingi. Ey'Emadudu mayize Mubende ngimanyi Madudu wavaayo gold mungi naye otuukayo n'olaba eddwaliro ya health center esingayo okuba ennene nga mu butuufu otukaali n'ofa. Bino byagamba nti yes agreements mwazikola zakolebwa naye because ye waaba atambula ali mu kuguza bannayuganda manifesto ya NUP abagamba twagala Uganda empya. Era kyovola mu submission yagambye singa twalina abakulembeze abalungi n'abakulembeze bwe tulina beefaako bokka n'abantu baabwe Nsereko. That is what exactly Bobi Wine was trying to elaborate, to clarify, to inarrate in this. Never nayo no Kyagulanyi agenda kulabisa abasajja. Nabadde kano saakalabye
I have a friend of a comrade of mine yakoze video eno nenjira nengamba yes gwe muna Uganda ndaba agreement yo ya signing bwadda era jeri production sharing agreement ku mukutu jeri naye gwe Nsereko agreement gyogamba Kyagulanyi asome yagisoma dda ne talina budde bwayo yagamba ng'amaze okulayira bino byonna bi agreement byamwe mwogerako bigenda kubanga biyina okukyuka kubanga agreement eno mu byaddala does it favor Ugandans? An agreement favoring abanna Uganda gwe mukulaba okukwo Uganda si ensi yokayo kesososoma amafuta ensi zigaggawalidde ku mafuta gaazo ne Uganda n'akatono ke mufuna waliwo abakatwala ojja kugenda okulaba nga abakola mu mafuta ago bonna bava mu kabondo kamu nti oliwo ababbi sayidi zeeno ababbi enooli ne batwala omukulu omu ojja kugenda olaba nga abantu abasima gold abakulya ebirombe bya gold mu Uganda nga bava mu kabondo ke kamu kyekino Kyagulanyi kyagezaako okuba nga alwanako Nsereko kale oyinza okuba nga waweereddwa akasente okwagala okusiiga akazigo naye omwana yatuuse Bunyolo n'abyogera ate ng'akyali Bunyolo abyogera olwaleero ali Hoima tambuza video oba okategedde naawe akategedde obulungi osobola okunjokyayo akatamba genkali awo ogambe simple we bali kuleeta nsonga eno bampita simple